Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo omulundi gumu onyigeeko all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka. Eyo nakulwalira. Nagacho. Anyemeddwa nnyo. Tugenda mu Ndobeso. Kyajino nye namba. Waliwo wano omwaka katulabe yonne. Mukunjaje waliko ssebo. Naye mbadde ninamuko obuzibuzibu nga njagala nnyambe. Bba wange yali akola ku hoteri n'agenda okukola. Omusajja kuva kwolwo takola ki? Taddanga. Abeewaabwe bamumbuuza naye nange omusajja sikola ki? Simanyi gye yagenda. Kuba okuva we yagenda ku hoteri teyakola ki? Teyadda. Kati mbadde njagala omwendobesezemukko kuba simuze bwenzi kuba zibeerako naye takola ki? Takwata. Mbadde njagala omwendobesezemukko tumanye bawe yagenda so that isobola gamba abeewaabwe bakakkane omutima nange gye ndi nkole ki? Nzikakkane. Kale munnange bwatyo akedde n'ateekako ne buno bumoji obwa maziga moji akulukusa moji ate bwe basika make ye tamanyiwe babuyita babuyita bata mu lulimi olutuufu kati ye agamba wateka moji nakaza wategera gye yategeeza kale ataddeko bambi ng'akaaba kati gasina kyakola obumanyi obusoma babuyita moji. Twagala kubuzaako Reverend Michael Waswa Kisawuzi owa St. Stephen Luwadda Church of Uganda. Ne kabisi kandagala yakutumidde. Newe kuba kubuulira njiri ku macha mu church. Mu kanisa nga tannawulira Ndobeso abagoberezi bamulinde. Mbadde manyi nti baddewo Endobeso bamwe wabulirewo enjiri. Anedda ssebo. Awate tuba tukisussizaamu uko. Reverend Waswa Kisawuzi tetujja jijjawo Endobeso obuulirewo enjiri. Hello. Karimu. Hello. Oliwa. Ndiwaka. Hey. Munai. Obeda okuva jjo lwonna director akunoonya bakukuza baagala kukuza bakuji bane nga n'omusala gwe bakuwa munene ne bakunoonya tebakulaba. Ku hoteri. Ku hoteri. Naye wulira muganda wange nze ndi munaku nnyingi nnyo. Ate obeera otya munaku nga tojja ku mulimu situkyakulaba oli ludda wa jangu omusajja ayagala kwongeza atakuwa ssente nnyingi. Halo? Oba network efudde ki? Kasooka kunnyonnyole munnange. Munnange omukazi yajja n'ansanga awo ku mulimu. Omukazi n'aŋŋamba ngenda kuwa omulimu. Omukazi n'antwala ewakaawe. N'aŋŋamba wano wenkuwadde beera wano natovaawo ova byogenda okukola nsima ogenda mu biki. Naye kati ndi wano nkankana amagulu. Omukazi yakutwala lwa mpaka. Nedda kale ekituufu kiriwo ekiti muganda wange. Ye omukazi kale mwagala. Omukazi yantwala ewaka yanfuula omulimu. Ndekulaba asibya mu buliri ansuza mu buliri. Ndekulaba emikono ginkankana. Emikono ginfuuyirira amagulu ganfuuyirira. Omugongo gumyasi nsiba mu buliri. Omugongo gumyasa? Omugongo gumyasa. Omukazi ampeeza. Obuliri bufuuse obuliri. Kati gwe wakwana waaki? Nalivudde eno kuba ngenda kuddukayo. Ate ng'omukazi akuwa buli kimu omukazi akuwe buli kimu naye gwe tebeezaamu muganda wange omugongo gumyasa kati. Ekiro misana kiro siva mu buliri.
Eddakiika emu bbiri. Kati mulimu ki gwe yakuwa? Omulimu gwe Yampa gwe guliwa? Okubeera mpulira nga mbikooye. Omulimu gwakola ki? Okubeera mu buliri buli kadde omukazi ayagala obuliri bannange. Newankubadde ampa bintu naye nedda. Naawe tokaabanga mukazi guma omusajja ekituufu namufuna mwagala naye kati kisuse naawe newogera nga yeggwe. Kati ogenda kukola otya? Kati simanyi kati tugenda tukole tutya. So ndabira akalimu ako baje omukazi bane yakisusa newankubadde namwagala. Mukazi munnange esajja liri very happy gweno tolya tonywa ate atali happy tawulira ali mumaziko omukazi yamufuula omulimu yafuna omugagga kati ono ali ano kiki eno gwe yalekayo eno ate lwaki tali happy ani yamutumayo? Nkugambye ani yamutumayo? era agamba kanzirukeyo omugongo gumyansa tekusobola butamumyansa omugongo gunfuuyira naye nze munange mukunja abasajja munsobera mubeera n'abakyala bammwe waka nati ne mubaleetera obuzibu kati ono bamuli bize maama w'abaana mwana waffe yalagawa era gwa mumanyi era gobeera naye masaki ekirungi nti ogambye mubeera ne bakyala bammwe waka mubabuulire ng'amazima enjawulo wakati w'omukazi n'omukyala kakati oli mukazi oli mukyala omukazi yakaza olujja anti nkubuuza oli mukazi oli mukyala ndi musajja ate tondabye omukyala akyaluka kade akyaluka ki omukazi akaze kukaza lujja tavaawo naye kakati bano omukyala omukyala azze kukyaluka azze yakyadde bukyazi anti bwotugambye oli mukyala ewaka kakati yesi mukyala ngambye mubeera ne bakyala bammwe abakyala bazze okukyala bagenda ate era asooka kukyala n'afuuka omukazi tasookerawo kufuuka mukazi asooka kujja nga bwakyala n'afuuka omukazi step by step mwe oledde weewadde kategore nti gwe oli mukyala okyala n'okyaluka tugambe mubeera alipira boda kagiwulire kakati era munnange ate osuubira neiba yali badde afuuyirwa omugongo era yeggwe naye bannange abasajja Katonda yabakola buli ssaawa bo babeera bawankawanka lwaki tebamatira n'ekyo kye balina bannange mbalamusizza naye omukyala bambi agume kasita omufunyeeko endobeso bwe baliba baagala kugizza oligizza ne bagiwuliriza naye agume ate omukyala oyo yandyesonyiyidde ddala omusajja oyo kubanga oyo omukyala abeeramu ebyo ebintu buli ssaawa buliri alabika si muntu. Kubit FM abasimuse good morning Nasa's Monka kola kuchaba financial services wane Kosovo naye abasajja mwagala ki omwana w'abandi kiwamuleetera akikoze ate kati godduka waka oba omusajja ayinamu obwanyi bwa tiiriiri nga yeetaagisa munoonyeza ddagala abasajja mwebeereremu omwimbi Irene Kayimba Kachiri Garden gwali n'ekyamani kyambadde ali Kosovo Nasa's Monka webale nnyo Nasa's Monica nze Rashidi babanga bulijjo naye mukunja banayira babizira katwa abasajja babatyo banyuma ne bafiira wakati w'ekitooke nakifiira ennyini banange nze mu lugwe Emandi Kijumba Kochi Mugombola y'e Rwanda yabitandika byagala anywere kuba abalala bamala teekamu ssente naye ye waabwerere nze mu lugwe Emma nkugambya enywera yekola ki yerima anywere omukyala w'eriba emijumwa mukyala munnange anti okitegedde bbaawo kati muwagizi wa gravity ali mu byakwepiikya kakkanya omwoyo bw'anaakoowa anadda kasita wuuyo atandise okufuuyirirwa anaakomawo ewuwo naye bannaaye si byangu mubeere bulungi ng'ania alisivinga omugongo oguyebye ajja asinda n'agambye kati yekabya akimanya omugongo gumumyansa mbadde byeyagala okwagala ebyokukakeeka kama omukazi munnange obadde omuvuga mayiro emu kati muvuga emayiro nnya akijjemu enjawulo
kuno timbatoola adi eryekaabye biki ate abasajja mwekaza mukunyu musajja akomawo ng'akaaba embadde mulago esimu bagiba omugongo baali bagukanika naye ng'ano wanfunako dda endobeso ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo osubscribinge ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo omulundi gumu onyige ku all endobeso ku beat fm twekumireko tuseguka